webale kubeera nga olaba Jamina Tuyugi naye nga jjukira nti no mbeera ntandikiddewo akatambi k'entansinako ke k'omwana muwala Omuyimbi Sheebah kalungi nga walabiddwako munnange ate wali nga ate life gyalimu ate ndala nnyo oba yanjawulo nnyo munnange gwe alaba Jamina Tuyugi Omuyimbi Sheebah kalungi kyali mu kwekola e Canada bannange kikabuka. Webale dunda mukwano webale okunkumanga na buli kyenneegamba walayi webale okunfuula ate wali nga yeesetingira munnange ate omwana gwagenda okubeera nga ate nga azaala jjukira nti nno nga mbajjukiza nabagamba nti nno Omuyimbi Sheebah kalungi mbu agenda kubeera nga azaalira eno e Canada munnange gwe alaba Jamina Tuyugi naye nga bwe kiti kubanga nsazeewo ate kyekingeko ku mwana muwala Omuyimbi Sheebah kalungi anti abamu baadde beebuuza nti Omuyimbi Sheebah kalungi ali ku kikonzi nange leka ate mbakyekingireko ku Muyimbi Sheebah kalungi naye nga bwe kiti ate bwe kitambudde ku sayidi eyo. Kakati waliwo munnange ate ebifaananyi ebyongedde okutredinga ennyo wali ku mukutu ogwa Facebook munnange Grenade Official munnange ate yamitinzeko wali omuwala okuva wali e Nigeria muyite Ayra Starr munnange wali okuva wali e Nigeria kakati nno munnange ate baalekize app era nga mwana muwala ono babadde munnange wali Kenya e Nairobi wali ku Parklands e Nairobi era nga shene yabadde eyitibwa YouTube live concert wali wonna ate ku Parklands Nairobi Kenya wali munnange ate kyatambulidde ddala bulungi nnyo era nga mwana mulenzi Grenade Official munnange ate bwe yamitinze mwana muwala Omunigeria munnange ate wali ow'etabbu okukamalako obumazi wali muyite Ayra Starr wali wonna munnange gwe alaba Jamina Tuyugi naye nno kino kirina munnange ate kyekyongera okubeera nga kirungi nnyo okubeera nga abayimbi nga bakonekitinga kirina ettaffaali ate kyeyiteeka ku music waffe wano mu Uganda no wali wonna gwe alaba Jamina Tuyugi naye nga bwe kiti ate bwe kitambudde wali ku Grenade Official era nga boolabawo akatambi kano munnange gwe alaba Jamina Tuyugi kosa ate n'ebifaananyi ebya trades ennyo okamalako obumazi kakati nno ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ne update endala making sure nti nno osubscribinga so oleme kusubwa video ate gyembeera ntaddeyo ngenda kubeera nga nkola bwet ate ndyoka ekomewo checking up.